kusula wino ngalisula baga yawa enduwe kali butukeeka oyisiga ku maaso ga taata wejja kuganja buti niwe yakola ngabatuuka waka ibanange era bakuye n'obululwa ataze negwalajana nga basanyuka amuzizeeko akantu kali malayika kayamugamba ngaamaaso gazibuuka terwalina ku basanyu lwali basanyu ekikulu naye mujja kubaamu essanyu bwe munaaba nga muweeredde Katonda. Okwagala okutuufu Pawulo atugambye kulimu obugumiikiriza, kulimu okusonyiwagana, obutakwatibwa bujja, obutanoonya byakwo bwe mutandika olwaleero. Buli omu okuyiga munne, okuyiiya munnange kiki ekinaamusanyusa. Buli omu si mukyala yekka kubanga afunire omwami, naawe omwami mukyala wange mukolera ntya, muyise ntya, muddemu ntya, kuyomba si kuba okukola. Naawe omukyala mwegaga takola ebintu n'odiibuula n'oyonoona, ndaba akola ebyange birungi. Nedda buli omu okulumirirwa munne, yemu okulumirirwa munne. Ono omulenzi yagamba Tobi nti ekyanya gyemwaka lwali bali kumpi kutuuka Misira naabo yali malayika ga Rafayiri. Katonda bwe yawa omulenzi ono amuyambe ye Katonda kyagamba wensi temusobola kantu, nammwe mwegayirire mwere n'omutima ogulimu Katonda, byonna bijja kuba birungi. Njawano mwebenga mukkaanya kati ekisigadde kuyigiriza si yanzikiriza Father Mayonje yanzikiriza bwana mukulu naye ateekateeka abafumbo kirwala emyezi 3 nga buli wiiki bajja omulundi gumu. Oli ayinza gandi esiina biseera ye nibadde abaasoma bana digiri kiki kyasimanyi byonna tubimanyi, toyinza kumalayo byonna mbeeosoma ku kimu paalisha ebiddawo mukola emirimu bajja kugaba egindi ekimu ekinayabayamba okusigala mufupaalisha ebiddawo omukulu w'ekibiina mutuukako oba bali babiri wano ali ayinza okutuyamba mu maka gaffe. Bwe munaakola bwe mutyo mujja kulaba nti Katonda kiyagamba kituufu. Si kirungi omuntu okubeera yekka n'alibadde ntya neeva okukola nkooye neefumba caayi nenyoza ebikopo neekoya akalo kyona luli obwomu ng'Omukama yatereeza nga mulungi. Bannange manyi kati mukooye mwasule mumuli ku bintu bingi, sijja kwogera bisingawo zekyebagaza. Always have the Spirit of God who is with you. I am with you till the end of the world. Omukama oyo abali kumpi mumwegayirire, musabe ofunye akalimu akalungi, genda mugereezi ofukamire mu maaso g'Omukama mwebale. Kati nga bwendaba kino tiranyambuyiza obulamu, manye ebizibu bijja kubeerawo nange bijja kubimpisa. Nemunaakola bwe mutyo ofumu wabwe bujja kubeera bulungi. Nakugamba okundeetera omukyala tewamundeetera, era embaga bweggwa omuleeta. Bw'otomuleeta nze nja kubanoonya osaaga nange, bw'otomuleeta nze nja kubanoonya byemu nga kiŋŋendera nyongere okunyweza. Yagamba bisobozebamanya eyatugatta naye nga temukyalagaya. Njagala nsibire ddala nti enyweri kyekimuyisa lwaki njagala mwebbi. Omukama abeerera. Tweyanzizza ebigambo ebyobulungi bye tubuuliridde. Kaakati nsaba ffenna tuyimirire
abagole nga bajjana okuba ebirayiro byabwe. Okwagala kuno Kristo yennyini okwagala kwammwe. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli omu asobole okunywerera ku munne ennaku zonna nga akumira byonna obufumo bye basaba. Musaba ki kakati? Okufunwa ng'Eklezia wa Katonda bw'alagira. Abazadde b'omukola omwami mwagala omukyala ono amuwase. Abazadde beemirireko. Omulenzi mwamubunyula bulungi, mwamubunyula bulungi, bajja kumubuulira oluvannyuma. Sofiya, okufumbirigana n'Eklezia wa Katonda twesimidde ffekka. tewali atuwaliriza, twesimidde ffekka. mwetegeeza obutaswaza bufuuka nga mwagalana nga buli omu assaamu munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese mwetegese okwagala abaana Katonda baaliba babawadde n'okubagonjola nga Kristo n'Eklezia bwe balagira. ye twetegese Kyangu nnyo kukyo ne bangaawo omulimu obulungi biingira wereeba ibebi ekyo mukitegedde ekyo esaakalamentu lyemugenda okufuna teribabwaddeema yokka libatikana omukugu ekiragaano ky'ekuba kyakutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnaku, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde, omugugu mukiriza okwetikka. omugugu asitendena ya Katonda weri. tukukkiriza asitendena ya Katonda ekiragaano ekitukuvu eky'abatukuvu kale mwanyina w'omugole mu linnya ly'abazadde mwana muno mukwase munne niko bw'olidde engigi zikumala gundi bwamala nga wayiwedde obukaluwa Kasumba Nuhu Mukodobiwo Kabanda John kwasa mwanyinaze Sofia Kaitesi okufumbiribwa n'obufumbo obutukuvu nga Mukama bw'alagira. Mukama abeere Katonda.
Sonambula mwana wange kyekuyigiriza okufa obulamu obwami kakati bagenda okuwera gandi yaabwe akaseera kano kakulu nnyo. Nsumba obeere mukyala wange kulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Nze Kayitesi Kasemba okufuna ggwe by'omukama obeere wange kulaganya okunywerera obulungi ne mu bulamu, okukadda ne mu bwangu, obulwadde ne mu bulamu, era kulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kati nkakasa embagazi zeeriwo okulinnya by'Ekereziya okukakasa nti kyeboogedde ebyokereziya kyabwe. Ekereziya omukama w'ekisa atukakase abayibemo emikisa gye. Awo Katonda kyamaze okugatta wabangawo n'omu agigattulula. Alimuli bafumbo n'ebyamwoyo omutuukirivu kati ebyamwe ebiwedde bw'abali esakalamenti kyeki esakalamenti kyeki ngenda musana kuteekuluki bazimanyanyi akusaba bw'abamu abali abo esakalamenti kyeki olabe bazimanyanyi ndowooza mwandibadde muteekuluki naye nokanyesika kubaza kuyiza kubisiga embeegayingira obuleebi akatabo katikisa musomerere ku poliisi awena akamutuliza bulijjo yeri eyali kuteekamu. Ebyonezika tuli wano Lubaga Cathedral ku mbaga ey'omusuubuzi era chairman wa New Generation John Kabanda gati wano Cathedral Lubaga. Tubeere ffenna bulamu waffe wonna yinjiriza eyagatta Katonda kijagatta omuntu takigattulula. Ayi Mukama wulira okwegayirira kwaffe twegayirire. Ayi Katonda nnyini kigambo ekitukuza byonna empeta zino ziwe omukisa bano bana kwebaza n'okukola erinnya ly'ettukuvu nga zijjemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abasigadde tutulule. Munnange Sophia Kasumba Aitesi nkunaaniko empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako tuusa okufa ennaku z'obulamu bwange mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
Munnange John Kabanda w'empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patiri n'ery'Omwana wano mu Kigerubaga ku mbaga ya musuubuzi wa kibuga Kampala era chairman wa New Generation Futa gatiddwa ne mukyala we wano Bishop Sikamanya Masia Sikamanya omumuze yakulembedde mu kitambiro kya misa mu kubagatta.
omwogezi wafujja Gamba oyangirire wano.
Dictionaries Uganda tuli wano Lubaga Cathedral embaga ya Kabanda John kati wano ne mukyala we mu kiko chairman of FUTA, chairman wa New Generation ekulembeddwa mu Bishop Matias Sekamanya ate nebaza kwaya yaffe y'abavubuka ya St. Genesius etuyimbidde mu kitambiro kino mwebale nnyo nammwe mwebalire ddala olunaku olulungi. Sebo toyanzege kakati abagole nga ekifaananyi kino kibagenda bakugamba bakasasa kibeti kigenda kugamba bagenda okumenya kigenda kubeeramu taata ne maama musajja omugole omukyala n'omuko n'essenga ati musajja omugole omusajja okubeerayo taata ne maama ebyo biragwa abagole balina ebintu bibiri ekimu bagenda kitwala bayozefu omukirivu mbona akola kifaayo bagenda kakuwali bagenda kwasa bagenda okutwala balyoke bayogerewo enkulaakulana bali eddala okukwesa obulungi. Kabanda John
Kabanda. All right. Tuna mu camera wano fenna. Kolo mwana seno fenna. Ka smile wane. Eriso wano fenna fenna ne ka smile. Mwebale nyo mwebale ddala. Bazadde side izo. FedEx. Mr. Kayira. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mperekeze mwenna mwenna musooke muveeyo. Okay. Kati abazadde. Takera sokoveyo. Mama tandi. Kiwedde ekyo. Mr. Kayira. Tunisiga tuwano baga Kabanda. John. Abazadde. Aya, kikiwedde. Good. Abazadde. Kigezezaako kyenkozeeko abakyala bali ekifaananyi kyalo. Yes, you got a smile here. Bali nnyo. Good. Musemberere bwoti. Musemberere bwoti. Sentebe gaziyamuko bwoti. Nedda sebo tonyiiga smile. Smile here. Wano kamera. Sentebe bali nnyo. Ekyowedda kyentagale. Tugende. Smile. Ayisa Kabanda otera okusalawo. Kabanda. Singa. Tunisiga tuwano baga kole Kabanda John amaze okugattibwa n'omukyala. Okugattibwa n'omukyala we Sofia. Nebaza abateesikesi b'omukolo guno mwebale nnyo mwebale ddala. Nebaza abasuubuzi mwenna mwebale nnyo mwebale ddala. Nebaza abazadde b'omukyala, nebaza bakadde bange mwenna na buli ali ku mukolo guno bane mwebale nnyo. I'm so happy. Mwebale kulaga lyanyi. So kana kaseera kakugenda kugabula basuubuzi baffe. Era mbagaliza ekigero ekirungi olunaku olwaleero. Amanya sebo? Amanya nze John Kabanda, President wa Federation of Uganda Traders Association. Tufune ku maama Namale, microphone yange eri wansi mukwano. Bobaka kibwowa. Uganda 200 baga ya Mani Kabanja ne Sofia
bamaze okugatwala mu Kasidi Lubaga. Omusomesa bagenda muleka